Eggwanga lya Bungereza lyagwamu embeteza wakati w'abakulembeze n'abakulemberwa. Abakulemberwa nga bagamba nti ffe tukooye omukago gwa EU tegulina kye gutugattako era tulina okugubuukamu mbagirawo. Wabula nga bo abakulembeze bagamba nti kikafuuwa omukago gwa EU tukyagwetaaga era tetuyinza kuguvaamu. Olw'okuba gavumenti ya Bungereza tekoma kuwulira buwulizi wabula n'okuwuliriza ekumanyi. Ng'eggwanga erifumbekeddemu demokulasiya kino kyawaliriza gavumenti okutegekawo akalulu ak'ekikunga akataali just kalulubululu wabula ekyali ekibuuzo. Ebibuuzo byali bibiri ku ballot paper tusigalemu oba tuveemu. Ebivudde mu kubala obululu bigenda okukuŋŋaanyizibwa nga tuveemu tekyali kibuuzo wabula efuuse ansa. Kino kyawaliriza Katikkiro wa Bungereza yaliko mu kiseera ekyo gwe baayitanga David Cameron okulekulira lwa nsonga. Tosobola kukulembera batuuze b'otafaanaganya nabo era b'otakwataganya nabo ndowooza. Era kya buvunaanyizibwa nnyo omukulembeze yenna okubanga akwataganya endowooza era ng'afaanaganya endowooza n'abo b'akulembera. Kubanga bw'otakwataganya ndowooza na kufaanaganya ndowooza n'abo b'okulembera, kizibu nnyo batuusaako obuweereza obwetaagisa lwa nsonga temukwataganya ndowooza era temufaanaganya ndowooza. Kya buvunaanyizibwa ng'abatuuze bwe tutafaanaganyizza ndowooza yadde zikwataganya. Beerondera omukulembeze we banaakwataganya endowooza era we banaafaanaganya endowooza musajja wattu bw'atyo n'alekulira. Naye mu Uganda, omukulembeze aba akyaleebuukana na gwakubba ssente ya muyi wa musolo ate ne bamutikka omulimu gw'okulondoola eyabbye ssente y'omuyi w'omusolo. Mbuulire enkima yatandika ddi okusala ogw'ekibira. Ero si ku kyalo bw'ebaako ebeera n'olukiiko era olukiiko olwo lubeerako defense. Naye defense akyaleebuukana na gwakubba mmwanyi za mutuuze ate omuwadde obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ababbi ente z'omutuuze. Mbuulira bw'anaatuuka eyo bali tebaamuweeka omunyago gwe oba omusolo gwa kimu kya 10 adda afutyanke omusango kubanga walaba obwesimbu bwe butono nnyo ku byenfuna oba butono nnyo ku ssente era asobola okufuula ekikyamu ekituufu azironga azo omuwadde ssente era asobola okufuula ssente y'omuyi w'omusolo eyiye ng'omuntu. Mbuulira omuntu ekikulanga ekyo omuwa otya omulimu oba omutikka otya obuvunaanyizibwa okulondoola abantu abamufaanana, okulondoola abantu abalinga ye, okulondoola abantu abali mu kategore y'emu. Singa nkeera ku makya ne nkuteresa omutwalo gwange togulaba nti mutono, naye singa ntuuka okugukusaba n'ondaga nti togulinaawo wagukozesezzaako mba sikyasobola kwesigisa mitwalo 10. Olaba obwesimbu bwakubuze ku ssente entono, nkwesigisa enti emitwalo 10. Mpuuga yaterebuka. Ekikulu Mpuuga oterebuka mangu. Ekikulu Mpuuga oterebuka mangu. Mpuuga yaterebuka ku bukadde 5. Mbuulira bw'anaabeera omwesimbu mu kulondoola obuwumbi 94. Bali abaatwala obuwumbi 94 wakirowoozezzaako nti singa bamuwaako akawumbi akamu tagenda futyanka. Bwe kibanga ddala tulondoola ssente ya muyi wa musolo nga kyekigendererwa era nga paalamenti ewulira yali yagadde ssente y'omuyi w'omusolo eragibwe ensaasaanya bw'eba teriiwo, kampuni yonna gye yawa kontulakiti ey'okuzimba ekisaawe ky'e Namboole erina okurifandinga ssente. Wallahi Mpuuga si ye muntu omutuufu okulondoola ssente ezo kubanga ababbi tebakubira babbi bannaabwe enduulu. Ate omubbi bw'anaakubira mubbi munne enduulu ne bamukwata, banaabeerawo abatuuze bamukozeemu ssanko bamwebunguludde bali mu mwambaza bipiira bali mu mukuba era bagenda kumwokya, taagambe nti n'oyo bulijjo tubba naye. N'olwekyo kapa tebagikuumisa mata, embwa tebagikuumisa nnyama ne bweba tennagibbako. Naye kangeze sivumye, nkiddamu sivumye, mpadde kyakulabirako, kangeze Empuuga mbwa. Embwa gye bayita Mpuuga tebakomye bukomi kirowooza nti esobola okubba ennyama wabula emisana yabbye ennyama. Mbuulira ate ekiro
ogikuumisa oti ekyoto ky'ennyama kwoli mugikalirira oba ekibani. Mpuuga kamuyite Kapa. Atakoma bukomi kuba Kapa gye tumanyi nti esobola okubba amata wabula nga yagabbyeko dda. Ate akawungeezi nga mmaze okkama nfuna nti akasibu akampugula nga nnina okuvaawo mangu ne ŋŋa Kapa eyo gira onkuumirako. Singa ssente zino Mpuuga azibba, sipiika gw'alina okukwatibwa kubanga gwe wakuumisizza omubbi enva, gwe wakuumisizza embwa ennyama, gwe wakuumisizza Kapa amata. Mu babaka bonna oba mu bukiiko bwonna bwe mulina mu setteeserezo nga gwe mulabye asobola okulondoola ssente ezo mu bulambulukufu ayina kubeera Mpuuga. Sooka weebuuzeemu, bano abaana abakyali abato tunaabasomesa batya nti enguzi nkyamu ng'abali b'enguzi ate be batikka obuvunaanyizibwa obw'okulondoola abali b'enguzi abalala? Tuli mu kuzimba ggwanga ki? Ebiseera ebisinga otunuulirayo Museveni nga yeererejja. Muyige mwoyo gwa ggwanga, muyige mwoyo gwa ggwanga n'ebirala n'ebirala. Abaana okuva obuto mubasomese mwoyo gwa ggwanga. Naye ate abaana baffe balaba TV. Abaana baffe batuwulira nga twogera ku Bampuuga. Sooka ombuulire omwana oyo ŋŋenda ntya muzimba mu mwoyo gwa ggwanga era okuba omukulembeze omulambulukufu nga baalaba abali waggulu be yali tuttenga ebyokulabirako. Abba ne bamukwata, tebamusiba, tebamuggyako kyabbye, wabula bamwongera bwongezi buvunaanyizibwa kunoonya babbi balala ate nga ne mu kifo ekyo afuniramu ssente nnyingi nnyo okulondoola ababbi abalala. Mbuulire omwana oba omusiigidde kifaananyi kinti omubbi ye Kabejja mu nsi yaffe Uganda. Mpuuga ekyokulekulira we kiba nga kyamukaluubirira, at least yalibaddewo nga Kiddofe, yalibaddewo nga Kimakolima, ng'ekifaananyi kumalako bumazi kisanja kye. Naye Mpuuga si ye muntu gw'okyasobola okutikka obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku lw'eggwanga. Mu Uganda MP bwabba mu Parliament terina maanyi gamugoba. Kyokka nalabira juzi mu South Korea oba omwaka gwali gwa 2017 era still oba gwali gwa 2016 President oyo omukyala so yajjako ne mu Uganda Museveni n'amutwala ekampiringisa. Yalabikira mu mivuyo gy'okkumpanya ssente y'omusolo oba egy'okulya enguzi. Parliament n'emukunkumula eggoye mu kibya. Nti eri Parliament erina n'amaanyi ku executive. Wano Parliament yo kennyini teyeeyinaako maanyi kugoba bammemba baayo ababeera babbi, wabula amaanyi egoleseza kugubongera ccepe za bubbi, kubongera zi ranks. Mbuulira onookubiriza otya omusirikale w'eggwanga okuba omwesimbu, obutalya nguzi, obutakwata bantu ngeri ya Mancholo olw'okuba balina ke bamuwaddeyo, oba obutafutyanka misango olw'okuba eyaguzizza omuwawaabirwa alina ke yamuwaddeyo, ng'atunuulira ba MP mubongera zi ranka, mubongera zi ccepe. Ne Parliament eyo kansooke ngitwalemu ng'amagye. Mpuuga oluvannyuma lw'okumukwatira mu bubbi, ate Parliament eri kumwongeza zi ranka, eri mu kumutikka zi ccepe. Naye nga teweerabira nti Mpuuga oyo eyabba obukadde 5 ne bamukwata ate ne bamwongeza bongeza ccepe. Omusaala gwe oguli official nga sinnagattako z'allowance guli obukadde 3. Naye gwe omusirikale ono gw'ogamba abeere muntu mulamu, abeere mwesimbu, asula nga mbizzi, talya kawunga bantu ke balya, alya ccacu nga nkoko. Abaana be ku ssomero baba banja fiizi 2. Landlord mu kazigo mwasula amubanja. Omusaala gwe gwennyini omutono ennyo gukeereye. Akakatono kaafuna kennyini takafunira mu budde, kyokka ng'ate era stiiru ne bw'akafuna olw'okuba kaba katono kasanga ebizibu bingi ne weesanga ng'asasuddeko amabanja n'asigazaawo zero balance ng'ate era stiiru asigazza mabanja. Oyo gw'oli mu kugamba nti okulya enguzi kivve.
kyokka ng'afuna obukadde 3 ng'omusaala omutongole nga tonnagattako allowance. Ebyo nno Honorable Joel Ssennyonyi oba Leader of Opposition azze alwanyisa enguzi mu Paalamenti era ng'alumiriza Sipiika Lwatu nti Sipiika ave yannyonnyole ku nguzi ekudde ejjembe kubanga bannayuganda balina okwemulugunya nti enguzi esibukira ddala mu nnyumba yaabwe eya Paalamenti. Baveeyo bannyonnyole lwaki Paalamenti erimu oluvuuvuumu mu bannayuganda nti bwewasibuka enguzi. Sipiika Anita Among ebyo yabyegaana. Kyokka bw'owulirira bino nga bannayuganda bakyali mu bulumi obw'obukadde 5 bwaweebwa Mathias Mpuuga Nsamba. Olwaleero Sipiika Anita Among yennyini avuddeyo n'akwata Mathias Mpuuga ate n'amuwa obuvunaanyizibwa obw'okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo obukadde obuwumbi obwera ddala 9 obwateereddwa mu kuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole. Obuwumbi obwateereddwa mu kisaawe ky'e Namboole bagamba nti Mpuuga yagenda okulondoola ensaasaanya y'ensimbi ezo azuule oba ddala ensimbi zaakozeseddwa bulungi. Weewuunye omuntu akyaliko omusango gw'obubbi yabba bukadde 5 omuwadde kulondoola buwumbi 9. Kyewuunyisa ng'ensimbi ya muwi w'omusolo bwetyo bwetokomoka nti abali b'enguzi ate be bongera obuvunaanyizibwa batisse omubbi w'obukadde 5 eddima ery'okulondoola obuwumbi 9. Mbuulira bwe banaamuwaako obuwumbi 2 ayinza okuwa lipoota entuufu ku nsimbi ezo. Kyewuunyisa nti bujja Sipiika Anita Among bamulumiriza nti yasibukako enguzi ng'abyewakana ate yakutte omubbi ye yennyini n'amutikka obuvunaanyizibwa obw'okwongera okulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo. Ddala Uganda ani agiroga? Nga gwe mulabye asobola okulondoola ssente ezo mu bulambulukufu ayina kubeera Mpuuga. Sooka weebuuzeemu bano abaana abakyali abato tunaabasomesa batya nti enguzi nkyamu ng'abali b'enguzi ate be batikka obuvunaanyizibwa obw'okulondoola abali b'enguzi abalala. Tuli mu kuzimba ggwanga ki? Ebiseera ebisinga otunuulirayo Museveni nga yeererejja muyige mwoyo gwa ggwanga, muyige mwoyo gwa ggwanga n'ebirala abaana okuva obuto mubasomese mwoyo gwa ggwanga. Naye ate abaana baffe balaba TV, abaana baffe batuwulira nga twogera ku Bampuuga. Sooka ombuulire omwana oyo ŋŋenda ntya muzimba mu mwoyo gwa ggwanga era okuba omukulembeze omulambulukufu nga baalaba abali waggulu be yali tutte ng'ebyokulabirako. Abba ne bamukwata tebamusiba tebamuggyako kyabbye wabula bamwongera bwongezi buvunaanyizibwa kunoonya babbi balala ate nga ne mu kifo ekyo afuniramu ssente nnyingi nnyo okulondoola ababbi abalala. Mbuulira omwana oba omusiigidde kifaananyi kinti omubbi ye kabejja mu nsi yaffe Uganda. Mpuuga ekyokulekulira we kiba nga kyamukaluubirira at least yalibaddewo nga Kiddofe, yalibaddewo nga Kimakolima ng'ekifaananyi kumalako bumazi kisanja kye. Naye Mpuuga si ye muntu gw'okyasobola okutikka obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku lw'eggwanga. Mu Uganda MP bwabba mu Paalamenti terina maanyi gamugoba. Kyokka nalabira juzi mu South Korea oba omwaka gwali gwa 2017 era still oba gwali gwa 2016 President oyo omukyala so yajjako ne mu Uganda Museveni n'amutwala ekampiringisa. Yalabikira mu mivuyo gy'okkumpanya ssente y'omuwi w'omusolo oba egy'okulya enguzi. Paalamenti n'emukunkumula eggoye mu kibya nti eri Paalamenti erina n'amaanyi ku executive wano Paalamenti yo kennyini teyeeyinaako maanyi kugoba bammemba baayo.